Mbaga ya Fred Nyanzi eyogeza Bannayuganda ebikankana. Mbaniriza mwena abali ku NCK TV, weebale kubanga oli naffe, weebale kutambula naffe. Gigenda gitya? Katusuubire nti kimu kiri bulungi ate nga nammwe gye muli bulungi. Lunaku lwa 6 ennaku z'omwezi ziri 27 mwezi gwa 4 mwaka 2024. Yonna gy'oli yonna gy'osinzidde nkwaniriza ne sekwaniriza yonna era nga nkugamba nti gwe atana subscribinga ke kaseera obe ng'osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga saako n'okubanga oleka comment yo. Tulaba nti olunaku lw'eggulo omusajja mukulu amanyiddwa nga Fred Nyanzi naye ng'abasinga obungi bamuyita Chairman Nyanzi era nga indeed yali chairman era nga yali chairman mu kibiina kya NRM, naye ekintu kye yamala n'akivaamu n'aba nga ajoyininga NUP olwo nno nga muto we omukulu Bobi Wine ng'amaze okuba nga aregisteringa ekibiina kye. Chairman Nyanzi era yakola nga head of mobilization mu kibiina kya NUP oba ogiyite kunga, yakulira eyo gundi eyakunga era nga be bamu basajja be tumanyi mmekete mu kibiina kya NUP abagenze mu maaso n'okuba nga era bakunga Bannayuganda nga bagezaako okuba nga babayigiriza, babasomesa n'okuba nga banjula ensonga Bannayuganda bategeere struggle ky'etegeeza n'okuba nga beegatta ku struggle. Y'enjiri ya kunga era agitambuzza agiwunizza amawanga ye Chairman Nyanzi nga muto wa His Excellency nga mukulu wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. So nnaku lw'eggulo twabalabye nga basinziira wali ku lukiiko e Lubaga ne baba nga yakubye mwana munne ekidaala era nga essaawa eno baakoze oba oyinza oyita nti baakoze obutukuvu era bagamba nti mu ddiini omutuufu aba yawasizza jjo, yawasizza lunaku lw'eggulo kubanga bagamba mbu ne bw'oba ng'oli mufumbo naye nga toli wedded mbu oba toli mufumbo. So kiba kitegeeza nti yawasizza lunaku lwa yesterday. Embaga yabadde mawuuno era abantu Namungi w'omuntu yagibaddeko ne baatendinga embaga eno. Bannakibiina kya NUP baakoze ogwabwe era be baabaddewo mu bungi, buli kimu ne bakitambuza nga bwe babadde bakyagala. However, byonna nga bigenda mu maaso, abantu abamu balaze obutali bumativu ne balaga obwennyamivu nti wano mbu bano bagamba buli lukya mbu Uganda ebuliidinga, mbu naye teri abasinze abaana ba Nuupu kukola embaga ezi-lavish, mbu teri Bannayuganda abasinze abaana ba Nuupu okwenjoyinga, nti bakoze amabaga n'amabaga ze bayita mbaga mawuuno naye mbu be bagamba mbu Uganda ebuliidinga. Era bavuddeyo abantu abamu ne bakomplayininga nti bo bali mu masanyu, bali mu mabaga, abaana baabwe bavundira wa? Mbu mu makomera. Mbu bo abaana bali mu makomera naye bano mbu tebava ku manyonyi, tebava mu mabaga era mbu embaga we ziggwa ogenda okulaba mbu balinnye ennyonyi, mbu ennyonyi we bakomawo ku nnyonyi ogenda okulaba bali ku mbaga ndala. Mbu abaana ba Nuupu, ba Nuupu mbu kituufu bakoze embaga era ne bagamba mbu ekyo kireka wa ba foot soldier abali eno abawoggana mbu ne batwalibwa mu makomera n'essaawa ya kaakati mbu nga bakyali eyo. Mbu kireka wa abaana essaawa eno mbu abatalina bataata baabwe nga ensonga eza ku struggle. Naye ne weebuuza ye baagala Bobi Wine akola ki? Abaana baagamba nti omuntu agooyingewa, kati ye Bobi Wine baagala akole ki?
ebyaliwo byaliwo, tasobola kukyusa, talina kyasobola kubanga azza mabega. Musajja wattu ne munaabuleeminga ne banaagamba nti baleke embaga, tekiina kye kikyusa nti bambe kijja kubanga kizza mabega unless nga mugamba nti alina okukkiriza nti bagende bagambe gavumenti eta abaana abo maybe, naye nga ba lawyers bagezezzaako era bakola buli kimu, babeddewo nnyo buli kibaawo oli kkooti baddukayo bunambiro bagende balabe basobodde batya, bataasizza batya, naye oluusi nabo kibasuukako okukkakana nga bibalemeredde. Tebaakomye awo, abantu bano ne baleeta ekifaananyi kyo Honorable Muhammad Sseggirinya ne bakiteekako awo wabbali era ne batandika nti munnange nti abamu bakola, abamu ne balya, ate abamu ne baba sacrificed. Era bagezezzaako okulaba omukulu Honorable Sseggirinya Muhammad embeera mwali nga mu butuufu nti abamu bali mu kujaguza naye ate abalamu mbu bakafiiramu mbu lwakuba beewaayo mbu ne beesadaaka ate ku lw'abalala okunyumirwa. Ffenna okimanyi Honorable Sseggirinya Muhammad bambi tali bulungi musajja wattu, naye bo abamubaddeko bagamba mbu wakiri kalekaleko era mbu essaawa ya kakati w'omutunulako mbw'olaba nti waliwo improvement y'amaanyi. Mbwe ebbanga eriweddeko mb'abadde mu ICU nga talina kyasobola kwekolera, naye kati yeetambuza akola ki? Naye nga yadde yeetambuza w'otunuulira Sseggirinya olaba ng'obulamu bugenda, bambi musajja wattu talina bulamu, naye nga byonna bintu bya struggle. Sseggirinya yakaabanga ne tulowooza abantu nno ne batuuka n'omuvuma oyo Munnakatemba yeekoza biki, embeera ze muzitegeera, alina kaayisaawo, alina kaabala. Musajja wattu n'abagamba nti kirabika bampa obutwa. Yakyogera nga lunye nti bannange kirabika bampa obutwa nti nno mukomera gye nali, naye ng'abantu bagamba oyo Sseggirinya bw'atyo, oyo Sseggirinya Munnakatemba, oyo komediyani, mwe temumanyi. Naye nga musajja wattu obulamu bwe bugenda era nga buli mu matigga. So Abannayuganda si basanyufu, Abannayuganda abamu, saagala kugeneralizinga, naye abamu si basanyufu nti mbu effamire eno oba nga NUP nga famire nti waliwo abanene abali mu kwenjoyinga ate ng'abamu abato abatalinaamu sse bo nga bakola ki? Bo nga basacrificingibwa nti okuba nga gw'obonaabona bo nga bafunamu. Mbu kubanga abakulu bano bo eva bwe baba batali ku nnyonyi baba balina embaga gye baatendinga, oba tebalina embaga eggwako bweti ng'ate balangirira olugendo olulala olw'ennyonyi nti ye abange Omunnayuganda akole ki? Mbu bawoninge batya abaana baleme okuba nga beetanira ebintu ebiti okuseevinga obulamu bwabwe. Si byangu n'akamu era nga bwe bagamba nti yo struggle yo bw'oba ogitandise tegenda bw'etyo era ebaamu byekoza. Bagamba nti ne Museveni naye once yaliko opposition leader era naye amanyi kye kitegeeza okubeera opposition, era kyeva olaba nga tekijja kuba kyangu omusajja oyo okuba nga bamuggya ku ntebe. Oli ku NCK TV, kwata na subscribinga ke kaseera okuba nga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ssaako n'okuba nga leka comment yo. Ebisigadde buterevu tujja kuba nga tukomawo. Munnange gwe embaga eno ogyogerako ki? Views z'abantu ezo ze boogerako olaba nga bituufu? Bagamba nti bano bo eva babeera mu kwenjoyinga ate ng'abaana b'abende mbu bafiira mu makomera. Mbu babeera mu kwenjoyinga ate ng'abamu be baasaddaakwa. Munnange si bigambo byange, bigambo bya Bannayuganda.